Tusobola okutaasa Dr. Kizza Besigye mu mbeera gy'alimu, ekisooka tumusaasira ne tusaasira n'abantu be embeera gye balimu n'engeri gy'ayisibwamu. Naye bw'oba ogenze mu mateeka, ekisobola okumutaasa mu kiseera kino ky'eky'abapuliida ba Dr. Kizza Besigye okwapulayingira bail, okumweyimirira mu criminal division eya High Court kyekyokka. Era abantu bonna balina okitegeera nti kkiriza oba gaana, omuntu engeri gy'afuluma ekkomera nga kiragiro kya kkooti, nga order kkooti egiragidde. Kaakati Supreme Court yayogera naye n'etabeera nnambulukufu. Okuggyayo ekyo oyina engeri bbiri, either okutambula n'oddayo eri Supreme Court etapute ekyo